tusaala yonna eri speaker wa parliament naye nga tujanjula eri clerk. Amateeka gaffe galagira nti clerk mu ssaawa 24 zokka okutemya n'okuzibula petition ajja kuba ajanjudde agitutte eri speaker. Ate ne speaker alina ennaku 14 mbale zokka bwe ziti okubanga ayise parliament ne bw'enaabeera mu luwummula ne bw'enaabeera egenze eggulu wakugiyita etuule mu nnaku 14. Kati ekirevu kiwedde okumwa. Tukowoola eri ababaka ba parliament nti nno mutandike okwetegeka muwawule emimiro, kubanga mu nnaku 14 speaker agenda kubanga aleeta ekiteeso kino ekyababbi ekijjamu bannaffe obwesige. Honorable Mathias Matiya Mpuuga, Honorable Afoyochan Steri, Honorable Proscovia Kampulira ne Honorable Solomon Sirwanyi naye ekiteeso kyabwe kijja. Ate tubadde tusaba speaker tatukandaliriza ennaku 14 zokka. Ennaku 14 zonna nnyingi, eggwanga lirindiridde ekiteeso kino. Tumaze okuweza emikono gyaffe, tumaze obujulizi bwaffe okubuwawula, tumaliriza n'emikono. Kakati wadde ennaku etteeka limulagira ennaku 14 aleme kutukandaliriza, ekitegeeza okuva ku Lwokubiri, okuva ku Lwokusatu, ku Lwokuna, tuli beetegefu ne ku Lwokutaano. Parliament speaker bw'anaagiyita parliament egenda kubanga ebooze. N'ekyo tutegeeza ababaka ku lwa speaker naffe katwetwalire omukisa guno okukoowoola ababaka nti mubeere bulindaala ekiteeso kijja kimulindwa kyemuwadde emikono emingi bwe giti ne giyikanga amazzi kigenda kujja essaawa yonna. Tekijja na kuweza nnaku 14. Temwesulira gwa nagamba nti katubale ennaku 14 nedda nenkeera tukyagalirawo. Ababaka ba parliament abo bemulaba bano banabaganya okusayininga decision ennene zezisinga okukonkona abantu ekiro ku nnyumba zaabwe tototo. Omusajja ali mu kisenge kye ne mukyala we batonda mwana bali ku matirimunyo bagikuza nga likonkona mpaakalulu ngenda kuteesa mu parliament, ate agenda okuvaayo n'amuwa 2,000 bamuwa akalulu, gwe ovaamu ozadde n'omwana ow'endali. Kati omubaka gwe waleeta be baana batalina wadde omu ataddeyo omukono gwe okulonda babazaaza abaana b'endali nga babaguza ebisenge byammwe ekyenga babuwa 2,000. Njagala nkiteeke ku likodi, enguzi baginyonyodde teri mu ggwanga, teri mu ddiini, teri mu kika, eri mu kubonyaabonya buli omu. Tubategeeza buli stage kubanga bano batugamba ffe situmanyi kusoma. Kati ababaka batamanyi kusoma beeyongedde obungi mu kutuwa emikono tweke motion. Kati abamanyi okusoma abayisa bongera kutuula mu bukuukulu basisinkana abantu ekiro batudde, buli bwe batuula nga tufuna essimu nti tuli nabo wano bateesa kino. Buli kye muteesa ekiro n'emisana kiri ku mmeeza wano. Bwe muyiiya okuyita mu legal committee abatuulayo babaka bannaffe batubuulira. Buli ke mutuulamu tukalina, buli kye mupangirira mwana muli ku kifu. Ffe ensonga gye tuliko yakutereeza bakama baffe